mukwano gwammwe lukutano oli bwe basiba luli olw'okukwata Big Gani n'atulisaayo nga bamusinze gye bamutadde yavuddeyo mpola nga tawaga nnyo nga ne Sikiri si ya mulembe oba bambi yabadde kyate oba bikubambi tetumanyi ffe naye lukutana tusuubirayo nyeze Okera nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. abakyali mukujaganya olw'okuba mwafuna site muwulire bino bitandise okulumba baleese emiwendo emipya gye mugenda okusasulamu abali mu cities, municipalities ne districts. Mugenda kuba muwaayo kasente ak'enjawulo ku nnyumba zammwe ne pulaani zirinnye ebbeeyi oluvannyuma lw'akamuyufu k'enaalemu abantu okuggwanga bwe beefuula bwe basookawo emitwe kaakati wulira ebigambo ebitandise okuvaayo. DP olunaku lw'eggulo yayaniriza omukuba agudde mu kamyufu k'enaalemu emitiyana ono si mulala ya Aburahamu Luzera nga bamuwadde dda ne tiketi ya DP avuganyiza okwo linda abalala bangi bakyagenda uzanya n'okuzanya mulinde bya Nuupu ku lwokuna we bagenda okulangirira bagenda okwesimbawo ku fulaga ya Nuupu bakyawuliza buli omu byagenda okukola mpozi mu kifo kyeyesimbyemu gwelindira yeje olutalo lwa kidandala gattago mpozi ne Segirinya waffe n'abalala kuwa meya munawulira olutalo lwakwatibwa munnaffe gabayita Kamiliyoni kwogatta ne munnaffe Latifu Sebagala abagenda okwabulya Nuupu mwetegeke walalalalala ebyo nga bikyalyawo gavumenti evuddeyo negamba egenda kugula ebyuma eby'omulembe bibeere nga bisobola okutunuulira ensigo enfuna ebizikebera ne bigamba nti bino ebisigo byammwe bifo ntegeeza ensigo ezisimbibwa mu nnimiro n'ebirala ebikozesebwa mu nnimiro bagenda bikebeza nga kyuma kino mbu waliwo ebijanjaalo ebibadde bijja nga bya pulasitiiki ng'okissa mu ttaka ne kimalayo omwaka waliwo famire y'omukazi munnange ngono bagamba yafudde korona ate ne batabuka ne babasikako omulambo ab'ebyobulamu bagubasiseeko ne bagwezikira ne bagamba ffe temutubuulireyo bye muliko ffe muveeyo n'okuvaayo. Abasawo bano ttiimu y'ebyobulamu yatunudde nga tebitegeera nga babasikambuddeko omulambo abatuuze bagwezikira. Ekigenda mu maaso ku COVID bannange si kirungi. Pulezidenti Yoweri Museveni olunaku lwajjo yabadde birthday omulundi ogw'76 yasanyuse nnyo abantu mwebale nnyo mwebaliddewo kumpeereza messages ezinkulisa okuba nga mpeza emyaka 76 mwanziziza buto kati kankala katemmwe mwe munamanya kye munampa era Novemba nga 2 neetegese bagenda ku nominatinga nga presidential candidate wawalalalalala omuvubuka eyatema omutwe gw'omwana n'aguleeta ku paliamenti wuno kakati bitandise ddala okutabuka. CMI evudde negamba nti yeyina okukwata mu nsonga z'omwana ono. Famire ye gye baddemu omwana batandise okugibuulirizaako bagamba lwaki basirwa obwenkanidda. Oluvannyuma lwa paalamenti okumala omwezi mulamba ng'eri mu luwummula yakomyewo olunaku lw'eggulo baggukidde ku nsonga z'ebyokusoma ne bayita amangu bajje bannyonnyolwe bagamba twagala otegeera ekigenda mu maaso ku byokusoma. Lwaki mutubuzaabuza muwoza baddayo ate tebaddayo? Bino byebiki bannange? Paalamenti nga yabadde nkambwe ebyo nga bikyali
mu myaka ena twakafira ba member of parliament abawererako ddala era Palisa Woman MP Faith Alupo ne yatuvudde ku maaso munnange yabadde mu ddwaliro nga pressure zaamukubakubadde ate ng'alina lubuto annanga akalulu amusiika tebyali byangu bannange twegendereza ebyo akalolo wawalalalala Ubyogereko ebisanga wano mu bisanga wano tukasanzeeyo mugere abange Chochi nakuziika munange Anet nabachwa munanga badde omusubuzi w'ebirime ejeza mugombolola ye muduma mu district ya MPG abafamily batabuse ne basikambula omulambo guno ne bagusikambula ku timu y'abasawo badde bagututa okubanga baguziika munange bino byabaddewo abantu bano batandise okutunanga bagamba ekyo bino biki amateeka gatekebwawo aba covid nga bagamba nti omuntu yenna afudde nga ateberezebwa okubanga afudde ekirwadde ekya corona abatuuze tebalina mwezikira kyokka abatuuze bagamba twafunye omutategeera bakase ne batugamba omulambo baguleeta ate ne bakoma mu kkubo ne bagamba ate omulambo baguzizaayo gwe babadde baleeta gwa musirikale wa UPDF baguzizaayo kati baleese omulala bagenze tuka nga abantu bakyajinze dda ne babanyokako n'akaka kubasikambulako ne bagwezikira bale basigala batunulye bano bafudde covid banene bakwegendereza lwakuba ate n'omulambo tetuwulira abo gwogera ati kati gwe tegusobola kwogera naye nga ye muwala wagamba nze nasembye okwogera ne maama ne bagamba bamugja ensambi gye twamuteeka bamututte entebe grade B gye bajjanja ekyo kyekyasse maama banga yatidde nnyo bamugenda nti bamututte eri gye bajjanjabira aba covid kakati nalaba kino si kirungi abatuuze abaliyo mwenna bannaibwe bagamba nti oli yafudde covid mumukwatako mumuleke abantu bonna abajugumbya nti batuwadde site mukama yeebale tulina municipality kati mukama yeebale muwulire bulungi okuddamu okuzimba akayumba akalingana tulina ojja kukinyonnyoka nze nabagamba olina okuzimba ennyumba bugagga bukomye nebagamba olina okuzimba ennyumba erina pulaani nga pulaani ekubiddwa kuva waggulu siyanine mutabani wange azikuba segedde kati obatandise basumuludde olwobotandika omusoga akoba ati oba onibidayidana munnange wabaddeyo akalwa kakasa mmeme era akakamyufu ngaobwenkategeera kabadde jinja eyo abaagala nakwatira NRM ekibendera nafunye ekitikiti tozanyira ku kibiina kyaffe munnange mbuyinza bwavaako wano mukulwanalwana abanoonya nagikwatira bendera giterezeza mu bwagundi kubwawamu jinja meya site okukakana nga Stephen Wante awangudde Wante yawangudde n'obululu kasanvu mu 515 otyo ate Ronald Wambuzi gwe yawangudde ate n'obululu 5 mukenda ate ne bangule ate Wante ne Wambuzi Wante yawangudde Wambuzi ate era Wante ye munene Wambuzi yawangudde Wante namagezi ategeere omusiru asiwagenda